Bannansi b'eggwanga lya Sudan ey'obukiikaddyo basangiddwa ku poliisi y'e Katwe n'abaana baabwe nga bali mu kutya oluvannyuma lw'abantu abatanotegeereka okubalumba ne batandika okubakuba nga beesasuza olwa gavumenti yaabwe okuyimiriza abagwira bannayuganda abadde bavugirayo bodaboda. Bannyonnyodde nti bakiri abantu bano babakuba amayinja nga bababuuza ensonga eyaviiriddeko gavumenti yaabwe okuganda bannayuganda okukolera ewaabwe so nga bo wano baliira mu ngalo. We need safety from the police of the government of Uganda, because our government is trying a lot, but the government of Uganda is not doing anything in terms of telling the citizens not even to fight with South Sudanese in Uganda here. They say they just didn't hear people from Sudan. Uganda and as a German, the chancellor is there. Bagamba nti ekyabaleeta mu Uganda kusoma era nga tebalina kabina muntu yenna. We are not here to fight. We are here for purposes other than at school, other than doing kind of medications. And these Ugandans, they are start attacking us wherever we go. Omubaka wa Sudan mu Uganda Samuel Ruwetse ne Minisita Michael Amanamoy basinkanye omuduumizi wa poliisi mu bukiikakkono bwa Kampala Michael Mugabi okusalira wamu amagezi ku nsonga eno. My purpose of coming here is to talk to the police in charge here in the area to make sure that they stop these attacks in the area and to make sure that protection is given to these individuals. Afande Mugabi abasuubizza okubawa obukuumi n'okunoonya abakozeeko obulumbaganyi buno. Luwete ategeezezza ng'ensonga y'Abannayuganda abavugira bodaboda mu Sudaani y'obukiikaddyo bwegenda mu maaso n'okukolebwako. It was a ministerial order that was meant for all aliens or foreigners who are living in the Republic of South Sudan, particularly that if you are using your border for commercial purposes, that could not be permitted any longer. Nsamba Crash yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.